college zigenze zibreakinze nnyo ebiseera abantu ne basuubira nti nno okuyimirizawo marriage olina kusooka kubuulirira nnyo omwana muwala ate abalala ne bakizza nti ate omwana omuwala waliyo obusimanyi bayita women emancipation nti omukyalo olina omusapootinga ennyo afune amayinja mangi nnyo asome nnyo ate nakyo ne kibanga gye bakomye okusoma ate gye bakomye okolaki gye bakomye okuleeta kiri ekyokusuulawo amaka gaabwe ne bekanga nga gye bagenda ku mirimu eyo okukola batuuka ne bakoowa ne bakuza office amaka ne bagakolaki ne bagalekawo kati ne kibanga kireese kiri kati ne basanga nga bababuulirira nnyo kati mu process eyo ate nga babasipoyiringa kati ne wesanga nti abalenzi ate be balese ate bo basigadde tebabuuliriddwa tebafiiriddwako aye ne bayiika mu isi kwegamba byonna tulinga abawozoza ne twanika mu ttaka irako buviizi olwo de bamaze ogikoppa because wesanga nga ati abaana abalenzi ogenda n'omubuuza nti munnange onoowasadde nakugamba sinnafuna marriage material naye ngaomulaba atuuse neobuuza kikinaganga yalaba tewaliwo kimukikola kimutwalira kuwasa kubanga agenda atunamuwati nagamba tewali anjagala omuwala gwe naafuna agenda kunjagalako ssente so nga ate si kigandibadde ekyo wesanga oba yandibadde amwagala eri addala naye balina kyebazze balaba nti bwanalaba nga babuulirira bajja kuwulira mwana muwala bajja kulabirira omwana muwala gwe bajja gamba munnange nno olina okwekolako munnange nno olina okwefaako munangamanga buli kimu balabanga omwana omuwala yeggolo kati omulenzi ono desipalesi eyo omuleetera okwenyiga nandika okukola kyayagala emisomo gino gye bakolaki gye bawa abaana abawala kubanga olaba nnyo baconcentratinze nnyo ne bateekawo emisomo egiwa abaana abawala ne bateekawo waliwo ne points sebe ziyingira ku university zebateekawo nti omwana omuwala alinayo that special point emuyingiza ku university so nze nandisu naye atuwadde ekisa ne tubayita ate ne mujja mwebale kutukkiririzaamu mwebale kwagala triple blessings thank you so much era mwebale kutwesiga ne mutuwa abaana tweyanza amanya gange nze Rebecca Nakintu mama wa triple blessings era we siri triple blessings sirowooza nti ebaawo okujjako Katonda so nkyenyumirizaamu ndi muzadde mama wa mawanga munkubireko mu ngalo buli omu wano akaaba bbaasa n'owa baby class tikya bbaasa ne director wakyuka bwati where is Madam Basa n'abafumbi Madam Basa aluwa buli omu bbaasa so I thank God for that because I'm a pillar here so ebigambo byange tetugenda kulwawo bubaka bwakwebaza tweyanzeege era n'ekirala tusaba abaana emikolo nga bwekiti tubayita n'omuzadde atalina mwana wano kikukwateko kubanga bye tukola mubirabyeko byeyagaza tetuli bafeeriya tetugenda kusuula abaana bammwe teeka omwana wo woolaba gwe byonna nga woobiraba Mukama afaayo tujja kuwa omusingi omulamu ate ogweyagaza si weewaawo so mukolo gwa ssanyu tweyanzeege abazadde mwebale kutuwa ssente mwebale kutuwagira omwaka guno tutuuzizza P7 yaffe naye egenda kuyita bulungi kubanga mujjoggo mugoma era mukimanyi triple blessings yesinga buli wooyita akasomero ako kasomesa akasomero ako kalamu ekyo mukimanyi abazadde mutukubireko mu ngalo twajja kukola ki twajja kukola ate nga tusitula omwana ow'empisa mu musingi ogw'okutya Katonda ekyo tukyebaliza Katonda abazadde bali eyo mu masomero naye Mukama akubikkulire so mwebale nnyo mwebalire ddala sigenda kwogera bingi biseera bigere mbebazizzaako kubanga mutwagadde mwebale okusalawo mukaaga yayogera pasa yayogera 216 nabuusa mukyala wange nga tuli waka ne mugamba pasita yayogera kutandika essomero amanyi kiki kyetaagisa okutandika essomero omukyala n'aŋŋamba tongaana ekigambo kya musumba genda mu maaso essomero twatandika ne $3 million gamba muno $3 million bala kugoba baana babendi
ninawo n'abazadde tumaze taamu tebawadde school fees naye bampadde essuubi bajja kunsasula. Ffe twasalawo tuteese nammwe because nkimanyi atali gwe muzadde okwata omwana n'omugjayo ku ssomero nange sisobola kubeerayo, sisobola, n'abasomesa bano tebasobola beerayo. Olw'ensonga eyo ffe nga triple blessing tutwala muzadde nga number 1. ninawo n'abazadde even if aze ng'ayomba ze ngamba bugambi nti oyombye kati tukose tutya enkya ne tuddamu ne twogera because nkimanyi oli mukama wange kati ate sisobola gamba nti tuyombe twala mwana wo. Sinatuuka stage eyo naye saba Katonda alema okumpa amalala. Saagala kutuuka time eyo nga mmera amalala. Era waliwo omuzadde gye nagamba jjo namusanga mu kkubo yali atambuza bigere nempakinga motoka nemugamba jangu tugere nagamba director ndeka kwegenda manyi oli bize. Namugamba emmotoka eyo gye mulaba eyo emmotoka eyo esente zammwe, emmotoka eyo gye mulaba sente zammwe atali mmwe. Singa mbeerawo nze director n'okuba masuuti n'olya sente z'abazadde naye at the end tebafunamu. Kati olw'ensonga eyo tuwongeza abaana balinganga bali waka obusi bwabwe okulya n'okubeera mu kiraasi n'okulaba firimu. Teacher to call a fellow teacher in this school, I don't want it. Teacher saagala nankiwulira. Ate how comes we don't come here to look for families? Genda ononye family ebweru oleete wano tufe tujja kuyamba. Atonda ku muno ekifo ky'oli okukola omulimu mwemoola biki? Ekyo nkyogera buli miti. Saagala nkiwulira nti otambula naye otambula omugamba ki? Okula eby'essomero si bibi. That is it. Kati wano tusitandinga ebintu bisatu maliriza statements zange. Oba okebedde wano eno essomero lyokka gy'osanga omwana wa P1 ng'akozesa peeni okuwandika n'atakuutisa. Abazadde ba P1 gye muli kino kyenjogera nnimba. P1 ng'omwana akozesa peeni naye nga takuutisa. Nina wano abasomesa babiri nga bakwata omwana mu P1 ne P2 avaayo nga is cold. Where is teacher Betty and teacher bano ababiri bano nakwata omwana mu kiraasi era banyumya ababeera eyo abaana bamwe banyumya. Ono mumulabye mu stage engeri gy'abaddemu tazanya ebintu by'okusoma tazaagiramu. Ate ono oba agambye nti ono omwana alina okuvaayo nange simanyi kye bajja ekitone kyakusomesa. Abakyala bategeera ekintu kye bayita P2 ne P1 ate thematic curriculum that is their home. Omwana avaayo ng'amanyi okusoma era tatabundi gange ndi administrator mu Triple Blessings Nasaran Primary School. Olunaku olwaleero tugezezzaako okubaawo nga tuggyayo ebitone by'abaana eby'enjawulo omuli abawala n'abalenzi, era tugezezzaako okuteekawo emiramu egy'enjawulo ku ngeri y'okubuulirira omwana w'eggwanga okwewalamu endwadde zinnamutta ate n'okusobola okubaawo obulungi ggwanga. So awo we tutambulidde olunaku olwaleero nga bwe butulabye. Bwe kirabikanga omwana ow'obulenzi asuuliddwa, kyamazima abazadde ennaku zino ndowooza oba tukiyite bwavu oba tukiyite ki, naye abazadde ebyaddala tebakyafa ku baana. Abazadde olw'okuba nti bakeera kukola, omuzadde akeera 12 n'agenda
n'ayingira ssaawa 4 ez'ekiro aba anaafuna ddi obudde obulabirira omwana we. Nze nno nteesa bwe nti gavumenti olw'okuba nti yerina abaana baffe engeri gyegenze ng'etondawo amasomero agatuyamba okuba nti ekendeeza ne ku nsawo ey'omuzadde bwe tubawo abaana bano eteekewo emisomo mu ngeri y'okuyambamu omwana omulenzi oyo n'omwana omuwala ku lulwe basobole okuvaayo nga bonna bamulamwa mu ggwanga kubanga mba abazadde tebakyalina budde bw'abaana okubagamba babeera mu kunoonya akawogo ennaku zino bwe bakayita. So mbadde nteesa nti gavumenti eyongeremu amaanyi eteekewo emisomo egy'enjawulo n'abasomesa ab'enjawulo abakwasaganya ebyo naddala eby'ennono oba kalca muzungu bw'akiyita. Tulabe nti omwana ow'obulenzi naye afiibwako nnyo ng'omwana omuwala kubeera n'omwana omuwala weesanga ng'era essomero kumpi lye limuyamba okumugyayo. Primary 6 and then the outgoing candidates. At the same time, I am a class teacher, primary 5. Amanya nze Mamuli Kasim. Kuba nasirika batasobola kwogera kubanga ekyaba kigenda sigala na mukozi naye kiba kirungi nnyo nawe n'oteekayo okwagala ku buli woba okomyewo osobola okubalaba ng'omwana akoma okusomero ng'ali mu mbeera nnungi. So security wise eri sensitive nnyo nti omwana gy'ogenda omutwala oba yonna gy'agenda okubeera ennaku zino abantu bawamba abaana amala owamba abaana ne bakusaba ssente. So nsaba busabi fenna omuzadde omukyala wamu n'omuzadde omwami tutekeyo omulaka tulabe nti at least tumekera sure nti omwana tumukuuma fenna agenda okuddamu okusoma nga tewali nnyo kyamaanyi kiyinza mutuukako. N'ataliwo naye nga wa neighbor beera ng'ofaayo tulabe nga tugenda mu maaso tulaba nga tutambula. So nze mbadde wano nga nsanyuka nenga senga owange asanyuka nnyo n'aba ne talent naye ndowooza engeri gye namujja eri gyakulirako embarara naye agenda akyuka. So omwana alina talent akuwa hulira muli mu mutima nga nawe oli musanyufu. Ndabye tenti eno nga yesinga okuba enduulu oba ndowooza abaana mwabatendeka bulungi nga bayimba bulungi kwegamba nga nawe ndi wali mu ntengayi mbale ngenda fuuwa. Mamuli Kasim nga mu ofisi ya Office of National Chairman nga njikirira Kira Municipality as a district. Olunaku lwaleero lubadde lunaku lulungi nnyo kubanga abaana abato bakale nnyo okuzzaamu amaanyi nga babatikira. So kibadde kibazaamu okubeera nga basoma kuba balaba nti maaso gye bagenda baagalayo. Omulama gwa leero tuli ku mulabo okugamba nti lwaki abaana abalenzi tubalekeredde nnyo bagavumenti ebalekeredde nnyo. Okusingira ddala nti abaana abalenzi bo babalaba nga pioneer oba baspiria nti basobola okwekolera n'amaanyi gaabwe gonna. Kati omuwala ne bamulabanga it's a hot cake nti omuwala yeetaaga kuyambibwako okutuuka gy'akola ki gy'alaga. Okusinziira nonno akaso kano ensi bwe yatuuka nti kati abawala basanga nga bakola nnyo balinga balenzi. Yensonga osanga nti abawala bebazaala ne babasuulira abaana abawala bebabeerawo bebazaala wafuna olubuto n'okusoma kugaana kubanga omulala ng'omulenzi wakulisa omuwala olubuto terugaana kusoma terugaana fiyujayo kweyongerayo naye omuwala buli wafuna olubuto at least fiyujayo beefa. So gavumenti nevayo nemanya nti omuwala olwo waba afunye olubuto asobola okweyongerayo katuminkalegi nti olubuto lukuvaamu then neweyongerayo n'osoma. Ensonga kyavaako okulaba nti at least abawala babawa special cake kubanga balina ebintu bingi bye bayambako. Naye tusaba gavumenti ku kye nalabyewo n'analisi gye nakoze nti abaana abalenzi ate beetaaga okuyambibwako ddala kubanga omwana omuwala ne waba tasomye naye ng'omulenzi yasoma ne bamuteekateeka bulungi. Omuwala ne waba asomye wamaliza era adda mu bufumbo agenda owunzika ng'era alize mu firimu zakutagalatagala ezitagenda kuba nnungi. So omulenzi oba bamuteeseteese ne bamusomesa bulungi nti omuwala ne waba tasomye n'agwa mu mikono gy'omulenzi omuteeketeeke. Mu marriage family ekola ki ekula omuntu agaggawala buli kimu kibeerawo kubanga yaba omutwe ogwaki gwewaka lubeerera kuva ddala mu bayibuli nga Katonda atonda Adamu Eva bamujja bujja mu lubirizi naye nga Adamu yali omutwe ogulabirira ki family lwakuba nti ensangi zino ebintu buli omu asudde obuki obuvunaanyizibwabwe. Abaana bageze mu holiday
nze nsaba abazadde mwenna mu Uganda yonna muyambeko ku gavumenti kubanga gavumenti eyinza okuba erina amaaso abiri eryokusatu liba liryo gwosobola okulaba omwana nti wali bamutulugunya gwosobola okulaba omwana bamwokyeza paasi gwosobola okulaba nti omwana atasoma so we munaatuyambako ne mutubuulira ffe tujja kuvaayo tuteke ebintu mu nkola naye tusaba abantu abagende waka abaana mubakuume mubawe obujjanjabi obulungi abaana mubeere ssuwa nti temubalekera abakozi 24/7 abaana temubatwala abazadde bakadde bajjajja bonna abaana tobatwala wakojja waabwe tobatwala senga ayinza okuba ne taata we oba n'omusajja ate omusajja n'abeera nga awunzikadda ku mwana wo so oba olyantula oba olyakawo beera n'omwana wo obeere naye ofaafagane naye paka watunaatuuka mu nsi ensuubi. Seno Joseph ze nannyini ssomero ya Triple Blessing Nursery and Primary School. I am a director of this school. Essomero yatandika omwaka 2017 ne tubeerayo 2017 2018 2019 2020 covid nejja ne tumisinga emyaka ng'ebiri nga tetulina abaana baffe naye twebaza Katonda nga pulezidenti yamala amasomero okutandika okukomawo okusoma twasobola kukomawo tetwakoma nti covid yatutataganya tetwakoma eyo naye twasobola kukomawo ne tutandikira awo gye twakoma ne covid naye leero tuli wano tugaseyo emikolo ng'ebiri tulina graduation ya klasi yaffe ya top class abaana bamaliriza nasare bagenze mu P1 ne tusalawo kugaata omukolo gwa graduation ne speech day era kyokolaba mulaba abaana bagezaako okulaga talanta zaabwe wano tetubeerayo ku bintu by'okusoma nti tuli mu kirasi yokka naye tubeerayo n'ebintu ebirala gye tukola ebweru tukola agriculture n'abaana baffe tukola ebintu by'emikono tukola music dance and drama tukola games and sports tukola ne music nga music ate tutendeka abaana empisa tutendeka abaana eddiini buli lwa Friday buli week tubeera n'abaana baffe nga tubabuulira enjiri tubeera ne session ya church kutandika saa 6 paka saa 7 buli lwa Friday era mu kubuulira enjiri eno buli teacher tutandika term tukola timetable ekwatagana ne religious affairs buli musomesa tumuwayo owiiki ye nga Friday oteekeddwa okuliisa abaana ekigambo kya Katonda tetwagala kukusa abaana abalina amagezi g'ensi naye nga kutegeera Katonda nga tebategeera abaana baffe tuba traininga omwana avaayo nga buli kimu amulina mu ngalo ye in other words we train all around the child ng'abaana baffe bavaayo wano si nti omwana afunye first grade n'aba nga ali mu academic Sunday naye babeera n'ebintu bingi bye bavaayo nga bamanyi obikola so leero specifically tutunudde graduation ya top class yaffe ne speech day era abazadde beejumbidde batuwagidde tubadde nabo from the time twatandika preparation up to today era mulaba turn up the turn up naye abakyala abazadde abakyala basinze nnyo abazadde abasajja kitegeeza abazadde abakyala okusinga abazadde abasajja ndowooza nti ennaku zino abasajja tulinganga like tudduka responsibility yaffe omuntu amanyi nti azadde omwana n'omukazi naye olw'okuba nti yamanyi nti omwana ono agenda kwetaaga kino yetaaga kiri n'asalawo okusuulirira omukazi responsibility naye olw'okuba nti bamaama bano balumirirwa nnyo abaana baabwe maama okusitula omwana emyezi 8 ku lubuto ate naye tasobola kusuula busuuzi n'agamba nti naawe nkulesaawo kyokolaba ennaku zino basingle mothers mu masomero bangi ate balwana nnyo osanga omuzadde nga alina bizinesi gyakola atunda nyaanya mu kadaala ke naye asooka okumala school fees okusinga oli gy'omanyi nti alina naye kyemmanyi bataata ennaku zino tebakyagala responsibility bejumbidde nnyo okusuula responsibility omuntu azadde abaana n'agamba n'agenda nga azaala naye bamaama booba alina kyoba abaana be tebaliddeyo batalina afuba nnyo okulaba nti omwana we asomye
ffe wano ku ssomero lyaffe ya Triple Blessing tetusosola abazadde. Oba olina oba oli mugaga oba oli mwavu buli omu tukwatanga engeri gy'oze because tumanyi n'omwana w'omwavu ateekedwa okufuna education. So wano tetusosola abazadde. G'ojja n'ogamba nti tuteesa naawe omugaga oba ozze n'ogamba nti nzize naye nze sigenda kuteesa kututwala engeri gy'ozze.